Mulabi wange omulungi wa Soul TV kwaniriza n'enkwebaza gyonna gy'osobodde okulabika nga otuusaako engalo. Flavia Luyiga nga bulijjo ge mannya gange. Programu ennimiro zaabo. Olunaku olwaleero tugenze Majije mu Gayaaza. Ndowooza kye tugenda okwogerako bw'otunula mu ngalo zange okitegeera bulungi nti tuli ku kulunda nkoko, zino nkoko ŋŋanda. Omukyala Nowe gwe tukyaliddeko ku faamu ye era agenda kubeera nga atutambuza mu lugendo lwe. Lwaki osaanidde okulabika nga weenyigira mu kulunda enkoko eŋŋanda? Agamba azifunyemu bingi era teyejjusa mirimu gya ofiisi gye yaleka. Katutambule tovaawo. Nsanyusa okulaba. Weewaawo. Buuzaako ku mulabi waffe akulaba akadde kano. Omulabi waffe atulaba ku Salt Media. Nkulamusizza. Yesu yeebazibwe nnyo. Amiina. Ebyobulunzi bitambula bitya? Ebyobulunzi mwana gwe bitambula bulungi nga bwe nabibala. Bwe bitambula. Omwaka tegukusaze. Weewaawo twebaza Mukama. Wasalawo gwe kubeera nga essiro liteeka nnyo mu byobulunzi kuba buli bwenzijja ssekkoko, mbaata, nkoko ebyo by'olimu. Bino matooke, kulima nsujju tobyagala? Nze essira nayagala nnyo nditeeke ku byobulunzi ate ebyaffe wano. Ebyaffe wano ebiddugavu. Lwaki? Lwaki ebyaffe wano ebiddugavu? Kuba buli kimu kibeera n'ensonga. Buli kimu kibeera n'ensonga. Ensonga esookera ddala njagala kutumbula kintu kyaffe. Yes. Oli mu nkola eya Buy Uganda Build Uganda. Weebale nnyo. Buy Uganda Build Uganda. Njagala okutumbula ebintu byaffe bino nti bwe tuba tusobola okulunda enkoko ez'abazungu ne zivaamu kye twagala kati ate lwaki ffe ezaffe sisobola zirunda awamu nga ziri n'endaba oba nsobola okuggyamu kiri kye tufuna mu nzungu oba n'okusingako. Zino enkoko ŋŋanda. Zino enkoko nnyankole. Nganda. Ze zino ze tuyita loko mu luzungu. Ze tuyita loko. Kati nze nziyita ŋŋanda. Ziyita enganda, ziyita ensoga, nze nziyita ennyankole. Enkiga and all that. Wazijja mwankole? Enkoko zino saazijja mwankole naye kati nga bwe mukimanyi ekintu kyonna kati wano tuziyita nganda naye ate bwe mba ntuuse era ewaffe sigenda giyita nganda nja giyita ennyankole naye ng'esigala y'emu kiba kisinziira ssaawa eyo weeri ekifo mweri kyefuuka naye nti mu bwangu twandibadde tugiyita enkoko ennansi. Birungi ki ebiri mu nkoko eno ennansi? Enkoko eno ekisookera ddala nti nze kuva lwe natandika ozirunda enkoko zino kubanga neziri endala zenjogeddeko nali nzirunzeeko nzimanyi kati zino nazisangamu emirembe kyezasooka okumpa nti zimpa emirembe tezinstressinga oba erina emmere oba teyina ate ng'erina okulya nti ekintu kyonna ekissa kibaawo lwa mmere naffe tubaawo lwa mmere naye ate tekitegeeza nti weba teriiwo nti nkuba omutwe wansi nedda. Nedda ziba zisobola okubeerawo ate n'ekirala nti tezirwala nnyo kundwalirira neeraliikirira ennyo nga ziri eri endala nga enzungu n'ez'amagi zeera nzungu. Anti tulinamu broilers tulinamu ne layers. Yes. Omuntu ayagala okubeera nga alunda enkoko ekika kino ennansi nga bw'otugambye kiki kyalina okusooka okuteeka mu bwongo bwe okusobola okulabika nga azifunamu? Kyolina okusooka okuteeka mu bwongo bwe okusobola okulaba nti ozifunamu ekisookera ddala ozaagala. olina okuba nga olina omukwano gwazo, olina okuba nga kyogenda okukola ng'oli mumalirivu
bw'okyagala. Bw'oba okyagala tofaayo nti ntandise nakimeka. Tandika n'ekyo ky'osobola. Nti enkoko eno kye najagalako ekisingira ddala. Nti yo osobola okutandika n'ekitono ate n'okomekereza ng'olina ekinene. Tandika n'ekitono ekyo ate n'okomekereza ng'olina ekinene. Ate ng'okijjemu zino enkoko zennyini. Osobola okutandika n'enkoko 2. Osobola okutandika n'enkoko 2. Osobola okutandika n'enkoko 10. Osobola okutandika n'enkoko 100 oba 5 oba 100. Obusobozi bwo bwonna bw'olina. Naye Madam Flavia oyinza ogamba nti enkoko eyo nandijagadde. Nga sijja sobola enkoko 10 ssaawa eno. Kantandike n'enkoko 10. Naye nga nje okugamba nti mu biseera ebitono nnyo myezi 6-7 ojja kuba olina enkoko 10 ezo ze wali oyagala luli. Naye nga otandise ne 10. Ennyabo. Enteekateeka y'ennyumba yaazo enkoko zaffe ennansi erina kufaanana etya? Enkoko zino ennansi enteekateeka y'ennyumba erina okubeera nnomo ng'ekya bulijjo. Ennyumba endala kati ng'eno nga bwe mugiraba nti ekisingira ddala olina okumakinga sure nti enkuba tetonnyamu. Nga waggulu wasereke. Then mu mabbali twetaaga kintu kitono nnyo fuuti 3 okuva wansi okwambuka. Fuuti 3. Gwamanyi kyoyagala okukozesa okuteekako. Osobola okuteekawo broka n'ozimba broka zo kosi nga 4 nga 6. Osobola okuteekawo amabaati nga bwe nakola nze. Ate amabaati gonna oba makadde oba mapya kyosobola. Osobola okuteekawo ebibaawo. Fuuti 3 n'okuba akatimba waggulu. Lwaki siteekawo akatimba ako? Nti kajja kutuyingiza empewo eyo ate kajja kuba kaziyiza obunyonyi buli obuyingiramu okulwaza enkoko zaffe. Akatimba kano kalimu ebika oba konna k'obeera ofunye? Akatimba kano konna k'oba ofunye kaba kasobola okukola. Naye waliwo buno bwa chicken mesh nti bwo obutuli bwabwo buba butono. Akanyonyi kali kaba tekasobola yitamu. Obunyonyi bukosa enkoko zaffe? Waliwo otunyonyi tuno otutini nnyo otuyingiramu. Tuba twagala kujja kulya mmere enkoko ate ne tuleete butambuza obulwadde naddala nnyo obulwadde bwa Newcastle. Ennyabo. Ate wansi wano tuteekateekawo tutya? Then wansi wano eno olina okukolawo olw'ensonga nti olina okumakinga sure nti enkola gy'okozeewo tewasitula fuufu. Enfuufu ekola ki enkoko? Effuufu eryo jjukira zino enkoko zaffe zo zitakula. They are good on it. Nti zo zitakula. Kati bwe zinaaba zisitudde effuufu eryo eriyitirivu ng'ekiyumba tewakikola wansi ziba zijja kulwala ssenyiga. Kati tuteekawo ki wansi? Kati wansi osobola tukyaliko n'omuntu ayeetetenkanya nga ye. Atandika n'ekitono oli mu kwetetenkanya ogezaako okulaba nti olina ky'ofunyeemu. Waliwo bano bannaffe abanoosi naye baffe mu west ffe tetwakulira mu mayumba ga simenti ne tiles nedda. Naye nga musobola okulwaminga ennyumba eyo ne bateekako malamu ne bagikubira ddala n'akola level. Then ffe waffe twafunanga obusa ne ku ssomero twabikolanga nga mufuna obusa ne musiiga. Kati ng'ebiseera bino ebya sekukulu banange nga musiiga ennyumba obusa n'ogamba zino tayiruzi omwana yasibye tayiruzi naye nga busa. Kati ate bannaffe abeene mu noosi bo balina engeri gye batabula ettaka eryo ne basiigira ddala. Omwana n'asiiga ennyumba n'ogamba oba simenti eno. Kati osobola okukola ekyo oba n'ofuna simenti n'omusenyu n'oyiwa ekipande. N'okuba enkokoto. Enkokoto toteekamu. Simenti n'omusenyu byokka bimala n'okola ekipande. Alina akasente ke asobola okukola. Okuba oyiwa kipande ekyo kyokka kiba kimala. Kubanga enkoko eba tegenda kulinnya ng'ente bw'owulira nti ente erinnye n'ebomola. Ekyo kiba kijja kukola.
so long as tewafuutuka fuufa eryo ery'amaanyi. Kati ate buno buki bw'oteekawo bw'oyiwawo? Obuntu buno bwe tumala okukola floor yaffe tuleeta obukuta. Buno obukuta bwa mwanyi. Ate ndowooza mubulaba nga bwe bukalu bulungi. Kati buno obukuta bwa mwanyi. Ne tuteekawo obukuta bw'omwanyi obwo. Tebuvaako bwonfuufu etawaanya nkoko nga tutakula? Tebuvaamu fuufu. Obukuta obw'omwanyi then osobola n'okukozesa buno obw'embaawo. N'okozesa obw'embaawo ne tubuteekawo. Bwe tumala obuteekawo ne tuteekawo enkoko zaffe. Awo kiba kiwedde. Kiba kiwedde. Enkoko zaffe zisookera mu brooder oba zino z'ennansi tezibiriiko ebyo? Enkoko zaffe zino bwe tumala okuzireeta tuzisookera mu brooder. Era tujja kugendayo tubalage brooder yaffe nga bwe tugiteekateeka oba nga bw'erina okubeera. Tubusookeza mu brooder olw'ensonga nti buba bwetaaga nti enkoko zaffe ziba zeetaaga ebbugumu n'okusooka okuziteekateeka obulungi. Ne tuziwa keya nga bw'onoozaala omwana ne bagamba omwana ono ajja kusookera eno tusooke tumujjanjabe bulungi. Oluusi aba talwadde naye nga tuba twagala mumuwa keya essingako. Biki ebibeera mu brooder? Mu brooder omwo olina okubeeramu n'omuliro. Abamu bakozesa nsuwa, abalala ne bakozesa amataala. Waliyo brooding lights. Naye ffe ng'omuntu ayeetetenkanya oba osobola okugula ensuwa, amanda olw'ebbugumu liri, amazzi amayonjo ne byenandiise vitamins. Vitamins ziyamba ki obukoko bwaffe obwo? Obukoko bwaffe obwo tubuwa vitamins nti buwa amaanyi. Tubuwa amaanyi ne busobola okuvaayo nga bulina amaanyi bulungi. Bumalayo bbanga ki mu brooder? Mu brooder eyo ffe tumalayo mwezi gumu. Then ne zijja wano? Ne zijja wano. Ne zijja wano ne tutandika kuziwa emmere, ne tuziwa omuddo, ne tuziwa emmere gye tuliddeko, ebikuta by'amatooke, lumooni n'ebintu ebirala. Enkoko ennansi zirya emmere ennansi? Enkoko ennansi zino zo era nga bw'oziwulidde nti nnansi zirya buli kimu. Osobola oziyita n'oziteeka ku free range ne zirya omuddo, ne zirya ebitooke, ne zirya buli kimu. Nzita. Enzita kati ate nazirimira omuddo awo gwazola nziteera mukko ne zirya. Ate emmere eno enzungu? Emmere enzungu maize bland tuziwa. Tuziwa maize bland ne tuziteeramu ebirungo ebimu n'ebimu ne zirya zisobole okukula, kubanga omuntu ali eyo akugamba naye madamu nuwe enkoko enganda eno ng'erwawo okukula. Enkoko eno kankubuulire ekyewuunyisa nti yo bw'oba nga otegedde kyennyini kyeyagala, enkoko eno emyezi 4 ne wiiki 2 eba ekuwa eggi. Abantu kye batamanyi. Eba ekuwa amagi. Ogisiza bulungi, ogyagadde, ogiwadde kyetaagisa bulungi. Eri etya mu lunaku? Erya ku makya mutundu n'ekawungeezi erya gumu? Enkoko eno nze njiwa emirundi 2 naye ate waliwo agamba nti nze njiwa mulundi gumu ku makya. Eba tekosebwa? Biba bigimala? Ogiwa kimala. Ogiwa emmere yayo emala n'omanya nti ngenda ziteeramu emmere zirye, we zinaagimaliramu ssaawa nga 7 ziddemu zinywa amazzi, olw'eggulo ziwe ku muddo n'ebintu bino ebirala. Enkoko zaffe ndwadde ki ezisinga okuzitawaanya? Enkoko zino ennansi obulwadde obutera ozitawaanya nnyinza okugamba nti oba sibulabawo singa oba zirwala, naye singa oba nga ozisomye bulungi ng'ozitegedde. Then waliwo obulwadde buno bwe bayita coccidiosis, nti obulwadde obwo bwendaba obuzitera ozitawaanya naye ate nga si nnyo. Singa ekiyumba kino kiba nga kibisi oba nga
togezezaako ku buyonjo naye bisigadde ebyo bya bulijjo. Ng'okikola otya okubeera nga okikuuma nga si kibisi kuba ndaba kikalu? Okukuuma ekiyumba kino okulaba nga si kibisi, ebidomola bino nze nazuula ebidomola bino eno kubanga drinkers zino ezaffe eza bulijjo zantawanyanga nga nyina okukyusa obukuta every 3-4 days nga zabisudde dda ate empanga ziddusa zino nga biyiwa amazzi noweesanga nga munange nga togenda kumalako ate bw'oba tokyusiza ate nga ziba zijja kukulwalako. Kati bwe nafuna ebidomola bino by'amazzi ne bwe gakendeera kisigala nga kitudde wamu ate tekiyiwa mazzi. Ennyabo watugambye enkoko zaffe ekika kino tezirwala, ziri wazigezaako baŋŋamba zirina programu kwe bazigemera ziri enzungu nazigezaako nnyo naye zannema. Kyenyinza okugamba zino zo tezirina programu zannema. Zino enkoko zaffe tuzigema era saagala kugamba gwe omuntu ali eyo wandyagadde okulunda zino enkoko nti tetugenda zigema. Nedda, tuzigema olw'ensonga obulwadde obwo weebuli ate bulwadde bwa binyonyi. Only that nti zino zo ziba zikaliba nga bwe boogera ab'ennaku zino nti zino zo zikaliba zi-resistant ku ndwadde ezimu nti zo obulwadde bujja zikwata naye zikuwaamu chance ey'okujjanjaba n'ojjanjaba. Naye ate kyova olaba tuzigema bw'oba togigemye yadde kuwaamu chance obulwadde bujja kujja bukukube mulundi gumu ate ofiirwe enkoko zo. Naye kati ffe zino enkoko tuzigema era abangulako enkoko wano nze ku day 1 nkuwa akakoko wako ng'olwedde maze okukagema doozi zino ezisookerwako, then omwezi bw'oba otwala ya mwezi era still ogitwala ng'amaze ogigema buli kimu kyonna. Naawe atwala enkoko nkugamba nti gigeme at least okumala omwezi mulamba. Awo ebeera eri fine. Awo ebeera eri fine eba tejja kutawanya nti ne bw'eneeba erwadde eba tegenda kutawanya. Ennyabo otugambye enkoko zaffe ku myezi 4 ne weeks 2 tuba tulaba ku magi. Kati weewunye nti zino enkoko zino zo nalaba eggi ku myezi 4 n'ennaku 2 nga zayanguwa n'ennaku 2 anti naziriisa bulungi nenzaagala. Nsobola okuyiwamu emmere omulundi ogumu, nsobola okulaba eggi ku myezi 3 kitundu. Nze nagirabira ku myezi 4 n'ennaku 2 kati 3 kitundu ekyo sikimanyi. Kiyinza obutakola standard eri ku myezi 4. Myezi 4 naye oli bw'abanga ye yagirabira ku myezi 3 awo mba siyinza omuwakanya kubanga sikimanyi. Enkoko zaffe zino zibiika kyenkana ki? Enkoko zino zibiika 70-80%. Tezijja kubiika ddala nga ziri enzungu. Nedda, zo zibiika bwe zirekamukko naye era bw'oba ozirisiza bulungi nze ngamba nti wano kubanga enkoko eno etuuka ekiseera neyagala okumaamira. Neyagala okumaamira kati oyinza okuba nga ofunye tray 10 nene ogenda okulaba ate nga tokyusiza ku mmere buli kimu kibadde kirungi naye ogenza okulaba nga te ng'ozze mu tray 9-8 neweeraliikirira kubanga enkoko eno yo esigala nansi etuuka ekiseera neyagala okumaamira naye era osigala nga ogijjamu nga tubaako ebyo tugikolako neddamu nebiika mu budde obutali bwawali. Ebiika pakaddi etandika okubiika ku myezi 4 okufuuka off layer emala omwaka gumu n'ekitundu. Akadde kalabika nga kadduse program bagiyita ennimiro zaabu. Njagala twogere ku kasente akazivaamu. Eggi lyaffe lino lya ssente mmeka ery'enkoko ennansi? Enkoko eno banaye bwe tutuuka ku bintu ebigivaamu byo ate byo sibala
kubanga enkoko eno osobola ogifuna ku ggi. Eggi lino saawa eno lino lyenkute lya mpanga liri fertilized. Ng'emagi gensinga okutundira ddala wano eno tray ngitunda $3. Kasente weekali. $3 ate sinakindi nga siritunda kubanga mba ngenda kulyaluza wano ku faamu twaluza ne tutunda obukoko obw'olunaku olumu n'omwezi. Kati bwe ntunda eggi lyange mba nfiirwa. Naye ate waliwo oli ayinza okunkubira ng'ate orders ntonotono eziriwo neemuguza. Eggi lino mba ndimuguza $10, tray $3. Erimu lya $10. Ennyabo. Akakoko ak'olunaku olumu kasente mmeka? Akakoko ak'olunaku olumu nkatunda $3 eri abakyala n'abavubuka. Kozi watugamba abakyala obasalirako ate omusajja? Omusajja ampa $35. Ennyabo. Akakoko ak'omwezi? Ak'omwezi nkatunda $900, ku bakyala kaba $85. Ofuleya yaffe emaze okubiika ekuze obulungi? Ofuleya eno ekuze obulungi ngitunda $2.5 ku 2 kubanga sente zange zonna mba nazijjayo dda. N'obwotunda $2 ziba zivaayo bulungi nnyo. N'obwotatunda era ziba n'ozirya buli n'oyita n'abantu bo n'obawa n'obagabula oba tokoze loosi. Empanga yaffe ekuze obulungi? Empanga yaffe ekuze obulungi wano ku faamu tuzitunda $4.5. Ennyabo. Eyo ebeera mu bbanga ki? Eba ku myezi 7, myezi 7 ku 8, naye myezi 7. Omuntu alunda katugeze mu nkoko 5 ateekamu empanga mmeka? Enkoko 5 wandibadde oteekamu enkoko 5 naye nze nyinza okugamba nti teekamu enkoko 7 oba 10 olw'ensonga tufuna challenge nnyo nti osobola okutwala eggi lino eno ng'olyaluza n'osanga ate nga teryafuna mpanga. Naye nze nteekamu ntera okukola 5 ku 7 nenzibalira empanga emu. Ku stage ki? Tusiteramu ku stage ki? Ku myezi 4 kasita olaba ggi oteekamu empanga. Weewaawo sibula omulabi waffe abadde akugoberera? Omulabi waffe abadde angoberera okoze kyamaanyi nnyo okubanga otulaba n'okutuwuliriza. Ate gwe wena ali eyo ng'oli muvubuka oli mukyala n'abaami nandibadde nkugamba nti at least baako ekintu ky'okola n'emikono. Ntwala omugisa guno obagamba nti wano ku Nuwe Farm tuyigiriza. Gwe wena ali eyo nga wandyagadde okuyiga ebintu bino: enkoko, sekoko, muddo, amakovu, snails, nga wandyagadde obiyiga. Oba olina abantu bo bwewandyagadde okusindika wano bayiga ebintu bino, oba oteekateeka okukola faamu naye tonaba kutuuka ku kitundu wano, naye waliwo abantu bosobola okukola ki? Okuteekamu ssente zo ne baddukanya faamu yo, baleete wano tusobole obbasomesa. Then tulina n'omusomo nga 15 December lujja kuba lunaku lwa Sunday. Tujja kuba nga tuyiga ebintu bingi nnyo nnyo ebikwata ku poultry, nails. Emboozi ebeera nnyuvu ate ng'eyigiriza. Kansubire mukwano gwange abadde agigoberera eya mukyala Nuwe. Oyina ky'oyizeemu. Enkoko eŋŋanda tezitawaanya, nnyangu za kuliisa, ate mwanattu osobola okutandika n'ekyo ekitono ky'oyina n'osobola okulabika nga ogenda okulaakulana mpola. Tolinda kinene nga bw'akutegeezezza. Weekwata abakugu nga ye basobole okulabika nga mukwano bakuyigiriza ogenda okituukamu ng'otegedde ki ky'olina okubeera ng'okola okusobola okulabika nga okifunamu. Flavia Luyiga gemanya gange, Wamala Joshua abadde ku kamera. Tusisinkane wiiki ejja n'omukugu waffe omulala. Musula bulungi. Bye bye.